Nantaba otabana yojja kussa omwana waffe bamukuba bayimba nti emboko zaake. Muga Katonda mugulu bwe mbanga mbeera ntaba nange era ng'omuntu muli munda nfuna obuswanyu. Lwaki totuyamba Nantaba oyogera amazima nti ono gwe njagala okusinga okussa omwana waffe omuto. Kino ekyokuba music n'omukubira awakakana omanyi kana ono bulayivu corona wala ani sorry coronavirus yo anti batugamba nze bwe ngenda okunaaba bweni nyina akawo kempulira nga ninga akamanyi ebyokunaaba mu ngalo so ebyokunaaba bimufula corona wala mbadde ninga akategeera. So according ku luyimba luno engeri gye mwaluyimbyemu bwe bawulira Nantaba then ne bawuliramu zaake then ne babigattagatta Ate ffe si kye twali twogerako. Twali twogera ku mukazi omulungi ng'abantu bangi bamwagala. Okitegeera. Naye abantu abalala bye boogerako simanyi politics byabwe tetubimanyiiko. Tetwayembalimba mukwano. Omusajja namugamba Nantaba otabanaga bwe mbanga nange ntaba nange sayagala kulwanirwa abasajja bammwe gwali musango gwa maama eyalunga ekyogero ega si musango kati ate kirabika agenda kweyongerera agenda kubona kusaasidde ogenda kubona abana n'abasajja nkubuulidde. weetegekedde abasajja? Neetegese. Nze Gerard Kiwewa Gali ekozeeko kameme kabimbi kabeero kyaddalunda badde okuza empala egwa museremendero kanjala ndaga kukyokweka n'ennyimba endala nnyingi nnyo essaawa zino ate kati olwabalongo lwazze kati saa zino ate tuli ku Nantaba. Ndabula abantu ndeese omuwala omupya si mupya nnyo naye kati nze ku lwange muwala nga mupya kulwa gusoose okujja mu maaso gange ate n'okuyimba naye bamuyita Dina Lokoti. Mbasaba mumuwagire kubanga mmanyi tajja kuyimba bibi wanayimbira ebibi nja kuba mwambalira sikiriza kufulumya kibi era nja gwe nyabo okubanga wegenderezanga nnyo obutanyiiza kubanze ndi waya ate siri waya nnyo wabula nvaako buviolusi mba netamiridde byange njagala abantu bano bakwate ng'ensonga kubanga erinnya oddikola kuyinza okubeerera okwangu naye oddikuuma ne kubeera okuzibu. Njagala abantu bano bamanyi nti be bakamaabo abantu bano babeera bakamaabo ojja kwogererwa ebintu bingi ebibi n'ebirungi naye totya kubanga omwana wabaali mu lubuto bamwogerako nate bwazaalibwa era abamulaba nti ogazadde ekyana ekibi naye nga tekiina ekyo kyali kimukoze era abayibi b'obutwa obw'oku maaso omwana obutunula obulungi basobola omuwa obutwa amaaso gazibe naye nga talina musango nabo kati eno gyozze waliyo abalungi n'ababi naye ekyo tokityanga kubanga bw'otyo enswera tobaaga kubanga enswera ne mu kisenge zituuka n'olwekyo olina kubaaga bwebaaze zijje ngogoba zeeyongereyo nga gw'obaaga. Kati njagala nkukuutire bwe nti abantu abagenda okukwogerera tokityanga omuntu okuyita wina olina okuba nga olina gw'osinze. Abantu abayimbi mmwe abateeka sente mu bayimbi n'abalala bonna abeetoolodde mbadde mbasaba n'ekisa omwana ono nga bwazze nga ayala kuyimba musooke mumulindemu. Yes muwala mulungi atunulwako yeetaagibwa naye mumanyi nti ne management yewe muteredde mu ssente. Abaganda balina olugero olugamba nti teri alumirirwa nga talina kigendererwa naye mbadde nsaba mugira mumuleka mwaso amale okuyitamu atuke waggulu amale okweyagalirako mu nsi kubanga bw'okolera wano erinnya owulira ensi bwe tungununa ng'otonyo. Nze kinkolera bulungi nnyo okubanga ntambula nga waliwo abagagga bangi bemanyi nga babamanyi nga bagagga nnyo naye nga teri abamanyi so nga nze Kiwewa ne wemantamidde akaana kagamba Kiwewa wuye ndambula nkuba omukono gwe mugoba g'erinnya n'okufuna ssente oyanguyirwa. N'olwekyo omwana ono mbadde mbasaba mumulindemu amale omutuusa management ye bwe ne bekkiriza nsobola omutuusa wenkola ki we mwagala atandika okuba nga yeesalirawo kati kakyali kaana katoba ntekanakotanya kwesalirawo mu bya music mukasaasire. Nantaba otaba naye ojja kussa omwana waffe bamukuba bayimba nti embooko zaake. Muga Katonda mugulu bwe mbanga mbeera ntaba nange era ng'omuntu muli munda nfuna obuswanyu. Waleere atulaba akaseera kano mbanirizaako once again ku episode y'olunaku olwaleero era nga basically kyetugenda okubeera nga tufuna cream de la cream owa music we Uganda the legendary omukulu Gerard Kiwewa Sabanyu nalyo tuliongerako ebisinga n'omugaso ebimbeza nnyo mu kika
ewaffe tuli balangira amanya tuma namalwa mazzi nasiwa sega mwingi kati bupita saba nyisi musango ewaffe dini tetugana abasiramu tusonyiwe na mubumba munywa chayiwo muteri abakuba ku mukono. Allahu akbar. So mumbeera wetyo tugenda kuba katufunya mukembozi eyenjawulo awe musangidde wano wennyini ayina n'ekipya kyagenda okubeera nga atwanjulira wamu ne side eno omwana anyirira ebitagambika 2020 eno eyanga ogikakkanyiza. Bampita Dinaro Koti management Runo Concepts eyo naze basabula wamu ne Saabanywi fenna ne Saabanywi ndako fenna kitegeeza nawe moli okitegeeze ne Saabanywi twaze. Okay, so mumbeera eyo tugenda kuba nga tufunamuko akaseera ak'enjawulo naye nga maaso awo tugenda kuba nga tubanjulira oluyimba lwabwe olupya oluyimba olufuuso ettabu ennyonyo lutambula bulungi nnyo ku YouTube osobola okuba nga olunoonyaako side awo baluyita Nantaba. Mabita Nantaba. So tugenda kuba nga nalwo tulwogerako maaso awo mulabe addala ekituufu ekiri mu vidiyo eno empya gye baakoze. Omukulu mu mbeera eno obuzibu ki bw'osanze mu kufuna ekyokunywa kuba gw'oli Saabanywi? Obuzibu mpozi ekizibu kyenyina mu naddala eno ya covid eno semwana sigisanyukiddemu nsamanyira bya caayi naye ogenda okwagala okunoonya abantu ogula akantu nga baggalawo ate amateeka tegakukkiriza abasirikale mala bakusangamu oba ogenda nangwala kati ebyo obuzibu okusinga bwensanze nze ku saidi yange. So mu mbeera eno gye batugamba nti twasevinga ki gwe naye tulina kubuuza nti wali teweesevingiddeeko mu firiigi wange bijje ne biggwamu ngeri gye mpakira ku makyawo bw'obeera awaka oli alya nnyo kubanga obudde obulina bunene obubeera awaka ojira nokwatamu ku bitabo n'oyiyamu nonayo akakipo genda okukakkana nga tebuwedde bwera nga buweddeyo kati wabwakunona bunonyi. So katono naye wetukwiramu ekifaananyi olunaku lw'ewaka oyinza kunywa nga bumeka? okunywa tebakubalira kisinziira bwemba njagadde waliwo lwensobola okwenywera obubiri oluusi akamu oluusi ate nenywa caayi ate oluusi nenzingawo obutaano kisinziira budde bukedde butya kubanga buli lunaku togamba nti onywa mazzi waliwo oluganda kanywe ku caayi obudde bukyuka empewo ebbugumu bwebityo naye nze nga obulamu bwange kubanga buteereranga obwongo bwange okukola ennyo bukola nnyo nga ngizeemu abatagira mu nsonyi kasita byenkola bibanyumira. Ate nga tukijje mu kunywamu kuno waliwo ekituuka ku saidi eri atabala ne bagamba nti oba avaako buvi era nakyo kyekirungi kubanga wemanga nvaako nakyo nkyagalamu kubanga saagala nnyo kumumanya ate kummalayo bwebanga nvaako ekirungi ndi nze njiya ate mu kuvaako kwange newalanya ebigambo gotera nnyo kumpulira mu nsindika gano olw'ensonga buli wagenda kati ekyo kitamidde nange ngamba nti kale agende ate naddala mu ndongo eno gye muyimba saidi yammwe eyo bino bye bagamba nti simanyi eddogo lingi mwerogaloga gwe ebyo tebikusanga bikusanga madde omuntu bwakuyita omulogo kitegeeza abagezezaako naakulemwa nolwekyo waba kyogedde si kibi omuleka nayogera kyayogedde naye nze simanyi oba nze sina gwe nsobola kugamba nti yandoga nga ndogakooki sina nze gwe mpalana kubanga oli bwanvuma ndolinga embwa bwe ndaba kinumi nyo nkwata endabibwamu bwe ndaba sirimbwa nga mugamba wadde onnimba ekyo nga kiggwa ensonga kyola nze mbeerawo nga siri mu ntalo z'abantu nze nebeerera byange naye nga ndi musajja muzibu nnyo mu kuwandiika wano kisaagirwako kubanga buli kategole nze nsobola ogiyimba oba okufuna omuntu ayimba nga bwenjagala singa nfuna omuntu n'agamba nti nsobola okuyimba nga bwenjagala nemuyimbisa nga bwenjagala kati ng'ono omwana omuwala yayimbye bulungi nnyo ate nga kusinga kategole yaffe egwa mu kadonkamu naye ate yayimbye nga teyeesowa kadonkamu naye n'ayimba n'agwamu n'asobola okuyimba kyenjagala kitegeeza bw'anaaba Katonda amuyambye n'amwongera omukisa nnyinza okumwongera olulala obwange so mumbeera weeti nga tunayogera kulimba katono nnyo omuntu omu ayinza okugamba nti obadde osiriseemu nga tokyafulumya obadde kuki sinasirikamu bwe nali nzija okuyimba sajja kuvuganya nze neeyimbira byange kankyogere bwe ntyo kubanga nze okuyimba kwange si kusome si kwakuwalirira wabula kwa musaayi okuyimba kwange nkukeranga mutulakerako makyana afuwa mukuluwa
olwayo ne lumunyumira ate olala n'amala emyezi gijo nga takoze eki waliwo abajja okuyimba nga bazze kugamba nga ajjudde ku speed nze sibisobola kubanga nyimba zange nzeeyiza nenzeeyimbira nenzeefulumiza tezisina ntuma wabula ndabirawo nga bwe nyimba nga abantu bakoze eki nga banyumirwa banyumirwa ne bampa ku ssente ne ngamba guno gulabika mulimu naye nga mulimu gwenkola kubanga nze kapito wange mbala kapito yange okimanyi bulungi nti abangi bw'okasuka ejjinja n'amaanyi likomawo ki si kyenkubuuzizza njagala okyogere mu Luganda bw'okasuka ejjinja n'amaanyi likomawo ki basi ati balikomawo n'amaanyi bw'ofulumya ennyimba ku speed era n'amadda kuba tewali kitakoma kati abantu abangi abakoze ebintu ebyo ne baggwamu naye nze nakola erinnya mu 1994 simanyi wali luddawa nali nzira gwe mwaka era awo almost wenzaalibwawo kati saa zino sigondiko senga nali nziruka misinde waninsanze olowooza kikulu nnyo ekyo kati nze nyimba zange mpola mpola nfulumya oluyimba lwange nendulekamu emyaka oba omwaka kuba nze nafulumya oluyimba olubereberye nafulumya 94 nga ndi kalenzirenzi baluyita abateesi barro olwafulumira mu Kasajja and Sons lwatunda nnyo naye ate weewuunye nze muyimbi eyo agudde emyaka 10 nenkomawo okuva olwo netatunda tesaddamu kutunda nyimba ndala nengwa emyaka 10 nenkomawo nenfulumya eggaali ekozeeko nenkomawo bupya abali balowooza nenafa ne baga ndi nze gyakyaliyo awo nemalawo emyaka egi 3 nga sifulumiza lulala nenyongera nendeetayo akameeme nekatunda nalo nekatunda olwatunda nemala nenga nti ate akabimbi nekasitukaawo bupya naye olowooza enfulumya eno ey'okugamba nti oyimba bibyo oza tekujja mu kuvuganya nza nti sajja kuvuganya nanti mu kuvuganya mwe muva ssente wali okozeyo konsati ebiseera ebisinga obungi abangi abajjidde mu kuvuganya balungi naye nga engeri gyebiri nti nonze kulwanga sibitwala nga byabufuzi bangi nnyo bendayo bavuganya nga essaawa zino ebintu byebayimbira abantu nno tebakyabiraba kubanga ekiva mu kuvuganya kubanga ababavuganya batuufu naye ekisokera ddala bwobanga sigoyiiza ennyimba zo otuuka ekiseera bakasitoma abamu ne bakola ki ne bakukyawa olw'ensonga ono bakuyiiza oluyimba ne lunyuma ate olulala n'olugula ku gundi ate nelugenda olusi ne lugaana naye ebintu bino bibamu emikisa nze kiweewama nkimanyi bulungi nti ne besipape wenaleetera wonna njatunda anti otunda naye oluusi kati nga konsati zino ate konsati kati saa zino esente tuzifuna mu konsati naye nze ndowooza konsati naatera butezi kuzitandika mbadde kuva 94 biri yoyagala otandika konsati ndagikubako kaawo ey'empala yeegwa naye nindaba nga tebyankolera bulungi nekikumalamu amaanyi manyi negasooka ganzigwamu naye kati yakusooka ntegekayo Gerard kiwewa konsati kuba nyina ennyimba nyingi bwembala abateesi barro eggaali ekozeeko akabimbi akameeme ekyeddalu gundi okuze empala yeegwa muserebende tukanyala ndaga kyokweka kakati nenantaba tulina eno olwabalongo bwolisa obuwangwa kati ezo zonna hiti bwensalawo bagati bane mujje ndooza nange nayita abantu bajja kujjawo sanga banajja bajje banyizemu amaanyi manyete ebintu bino birabika biri mu ssente byaddala so bubaka babufunye saidi eyo okugezaako kubanga naawe twogerako naawe otudde naffe okulaba nti embeera netugikwasaganya okusookera ddala owulira otya okuba nti okozeeko n'omuyimbi eyatandika mu 94 nga tonnazaalibwa mpulira bulungi kubanga nange nali sikisuubira kuva dda nga njaga kuyimba nekiweewa nengamba oba ndimulabako ddi oba ndimba naye ddi naye management nembuuza olina concept nembuuza oyagala kuyimbako naani nengamba njaga kuyimba nekiweewa ne bagamba kyosabye kyetugenda okuwa mba ndi awo netuyimba akayimba nantaba nange nensanyuka ng'omuntu bifanga namunayimba kayimba nantaba omuwala ow'emyaka gyo afaanana nga gwe kizibu nnyo okusanga ng'amanyi kadongo kamu lwaki wakyuzinga muyimbi wa kadongo kamu kuva buto abazadde bange baali bawuliriza kadongo kamu nga bakyagala nnyo waliwo ennyimba ze bawuliriza naawe n'oyiga n'ofunamu by'oyagala ate bwe natuuka mu ssomero nga
mbeera nnyo mu folk songs ebintu bwe bityo kuyiga obuwangwa Lunyankole Luganda buli kimu nga nkyagala MDD kati awo natandika okufuna obwagazi okuyimba kadongo kamu nenda bakati bwe nafuna eyo mix yange nayimba nekiweewa nengamba lwaki sikiwa chance ogenda otuuka mu studio nga bwe banjigiriza nsobola okukikola netuyimba so briefly omuntu asobola kudefininga nga muyimbi ayimba style ki ya music kati awo saa kugamba kubanga ezisinga nsobola oziyimba saa kulimba so fo ina ennyimba meka nina ennyimba nya nina Magoba nina Bampe nina olwa COVID awareness then nina ne luno Nantaba lwe lupyo lwa kafulu lubagatta wano lwe lutugase ku ntebe eno so before that omuntu ayagala okumanya ti watandika di music on career yetandika di natandikao for serious music natandika there in the middle of 2019 but in 2018 nayo nali nyimba naye nga sikitwala serious nga ndi awo nchateekayo ekigere nga nvaayo nteekayo ekigere nga nvaayo kati management engamba nayo serious yagala kuyimba obo bitaddemu omuzannyo nengamba kati ndi serious since ndi kumpi maliriza kusoma ndi serious njagala yimba kati awo nafulumiza Magoba awo nentandika official career that one thing ekya inspiring and it's pushing into music chinza bachi ekisooka nali njagala nnyo okukola music for leisure nga bwempulira abantu abayimba nga njagala baawo mpulirize bayimba batya kati awo nasanga producer nga muyita Gamit nangamba oyagala nnyo yimba beera ng'ojja ng'owuliriza oba oyagadde ng'oyimba nga binnyumira nga tekimpa stress nga nkikola nga njagadde kale ngamba lwaki sifuuka muyimbi and I got inspired by myself. Yes. So leero wetulaba nti ofunye ne legendary okitegeera okwogera ku luyimba luno simanyi idea eva kwani eva mu kampu y'omukulu Gerald Kiweewa oba eva mu kampu yo kampu zombi naye singa ya Gerald Kiweewa Livanon okuwandiika nga tuvudde mu kuwandiika the whole idea etandikira mu side yamu to sing together. Yes, the idea all started with us. Okay, so omukulu bakugamba nti omwana gwogenda okuyimba naye jeje n'emyaka sajja wepira empale yegwa wekubiddawo ennyimba zonna ez'enjawulo nga bwozimenye abaana egyo emyaka nyimba nabo kubanga era nakamala okuyimba ne Serena ndaga ku kyokweka tolulirangako manyi bulungi kati abo abaana kasita abanga asobola okuyimba talenti kasita omuntu asobola okuba nga ayimba tekuliko myaka ne bwaba mutonga wa myezi nga wa myaka nga 7 oba 6 nenga asobola okuyimba nga bwenjagala era nze nsobola okuyimba naye singa kiba kyetaagisa nayimba nafuna erinnya bale njagaliza buli omu afune ku linnya awulire ensi bwetungunu nange otunyi ofuna erinnya oyambibwa kinene nnyo abaganda bagamba obumanyi bukira obuzira kakati omwana manager oyo omwana muwala bwe yajja namuzeeyi njala tuyimbe oyimbe n'oli omwana omuwala kwanza omwana omuwala nga simumanya era asobola ebyange ebintu byange byenyimba si bintu byangu nagamba ayinza sobola nemuga kale njagezesako nsooke mumaze okumanya njagala sooke mulabe omuleete agezeeko mugezesemu mpulire byayimba banyize mbanyije enyimba nsinzira omuntu enyimba gyayimbamu kati waliwo oluyimba omuntu wabanga asobola okuwanika waggulu muyiza oluyimba nga lwakusobola kuwanika waggulu omuntu wabanga asobola bwayimbiramu nze mmanya nti ono waawano natakookolima kakati waliwo noluyimba lunalinjiyizaako oluyita nabitaka oba walulyako obino biwoobe ate kuno kuziika ono namwandu wakabogoza atega atugaba totayawula bakadde awamu n'abavubuka kati abaziika kati oluliro olwo lutambulira awo kati oyo tosobola kumugamba nti ate yimba ndabye mwana muwala ono yanzita kuba simanyi kyakukola kati oba omugenda mukukolimya kati ekintu ekyo buli mbanji enyimba nsinziira ku muntu ayimba atya kati ono bwe yazze ne mukanyimbiramu ku luyimba lwonna lwowulira nga olumanyi nanyimbira bwe yanyimbiddemu neŋŋamba nti kati eddoboozi lino jaddisobola n'omulondera side gye mugenda nkwata ekitabo n'ekkalaamu nenjiwa buyino
ne mugamba leeta ekikyo naawe okopolole kuno tugire wandika mu luyimba mutulabe twagenza okutuuka mu bintu nga binkolera nga bwe njagala mwatulujja asobola okuyimba omukulu Ssaabawandiisi w'oluyimba Nantaba lwaki walowooza ku Nantaba nga tugoberera kati ebigambo ebiri mu luyimba ebigambo bwe mba bigoberera mu luyimba naye nojagala kunsonyiwa mu katono nyinyi ndako njagala okutereezaamu kanzije banina omukulu tukyagenda mu maaso naye kajje mpola mpola omanyi ye alina ebitiibwa bingi nnyo ate buli kyateekako engalo akiwa ekitiibwa kati ako ke bayita batya kaliwa koogiraako n'okangamu ako airtime kale awamaze loadingako airtime so mu mbeera eyo tusobola ogenda mu maaso n'emboozi yaffe ey'oluyimba luno lwaki oluyimba bwokera ku macano ewaffe ku kyalo eyo bakuba ndooza erinnya bali eryabasobedde ndo muyinza okwongeramu bye mwagala mmwe mumanyi ewaffe waliwo omwana bamuyita Nantaba nga muwala ku kyalo gwe nali mbeera okwo naye ng'emigo gyonna bwewulira abakayana n'abayomba n'abakola batya amanya Nantaba aguddewo emiggo nga gigeze nga gikaaba nga zaaka tebaliiko ono tebaliiko oli tebaliiko omukulu tebaliiko omuto nga zitokota kaliwo nasirikira ekiseera nenga naye gundi yange yalinda lingiina yadda nenjala njiye nze manyi mbima naye ennyimba zange sobola okufuna omulamwa gwange nenguwandika nensirika nenguyiyiza nagukola nti ogufuula oluyimba kati nga boolaba nyinza okuzaako emabega nti ngaoluyimba lw'eggaali ekozeeko twali mu mboozi nga twogera ku bintu birala nnyo naye omwana omu n'agamba niwa twali twogera enewe ku bakazi era wa omwana naga ndi wa abooti ababwere nabo babeera bakolakolayo dde eyo kitegeera neŋamba bakolakolayo dde eyo nentuula ti neŋamba babeera bakolakolayo dde abakitegeeza babeera bakozeeko akadde nga ti kikyenasobola okugamba ekikozeeko bwe nayogera omuntu kijja kuba kinene nenzijukira mu buto nga ffe twabeereranga mu kyalo egaali ebasinga bakwagala nenga nti kati kitegeeza kankifuula egaali ekozeeko nenkijjamu oluyimba nenoonya ebika byaki byebika by'egaali bayoneraale laja bikito ebyo kati neno nakera ku makya nenoonya nenga nti kanga Nantaba wadde oli mulungi naye bannange abaana baffe ojja kuba kubyegundika kati kyasobodde kwe kugamba nti abaana baffe so kangozeemu kano katono nti gwe oli mu kwogera ku Nantaba gwe wakula olaba ku kyalo kyammwe so omuntu omulala alaba oluyimba luno osobola gwe okuteekamu Nantaba gw'omanyi sayidi eyo erinnya lya kika lya Buganda Baganda tetitegeeza nti Gerald Kiweewa mbw alina kubeera omu kati sewe ogenda gundi ku YouTube oba ku kino okebera Gerald Kiweewa oyinza okufuna nga bina kakati siyinza kuva eri n'ennyumba tulwaki mwagambye Gerald Kiweewa ow'e Masaka nti no ekyo simanyi kakati mwe mba bina bye mwongeramu byammwe naye ffe oluyimba lwaffe omulamwa gugamba Nantaba otaba naye ojja kussa omwana waffe bamukuba bayimba nti emboko zaake oluyimba olwo oluyimba lwa Evans kitegeera Evans yayimba oluyimba zaake anasinga yanamutwala kati bakuba omwana oyo nga bayimba oluyimba olwo kakati neŋamba yadde otaba naye munnaffe salawo wakiri otumanye nti oyagalako ono oba oli ekyo kigwe kubanga abeera bajjanga bangi nze nenkirongoosa kati ffe abayimbi mu ebyo mwe twejjiramu ennyimba ntusomesa abantu abayiga ne bayiga abatayiga ne balekerera awo kakati ensonga bwe luyinza okuba nga lwajjidde mu kaseera obanga kalina ensonga yaako manyi waliwo ekiseera nze Katonda yampa tageti waliwo nakuba nempale yeegudde wajja mu kiseera nga zigwa nga zisiiba okitegereka kati essaawa zino bwe mbanga era nalwo lujiddemu naleeta akameeme era akameeme kajula nga otakisi ngaawo zitika kabindo era nalwo ne lutambulira awo nendera tugenda tukabala akabimbi kaffe ng'era ndowooza buli bimbi tebukyaterera bulungi nakyo nekitambulira awo kati Nantaba baba bajjidde mu biseera by'abannantaba nga bye baliko nze gamba Katonda bayampa anyways owulira otya okubeera nga oyimbye n'omuntu ng'ennyimba zonna zayimba zifuuka hit almost because we tujja tuzibalabalaza zayimba
kubeera kusanyuka, it's a privilege. Oba olina osanyuka era bw'oyimba omuntu abeera ne hit ever hit kiba kitegeeza nawe ogenda kukuba hit. Okitegeera. So according ku luyimba luno engeri gye mwaluyimbyemu abantu abasinga baluliratinga ku mbeera eriwo. Bwe bawulira Nantaba then ne bawuliramu Zaake then ne babigattagatta kwegamba that contradiction ate okusizira nga mmwe ate ffe si kye twali twogerako twali twogera ku mukazi omulungi ng'abantu bangi bamwagala okitegeera naye abantu abalala bye boogerako simanyi politics byabwe tetubimanyiiko tetwalimbalimba namukwano omusajja namugamba Nantaba otabanaga bwembanga nange ntaba nange sayagala kulwanirwa abasajja bammwe gwali musango gwa maama eyalunda ekyogero ega si musango kakati abunale bw'aba alina bwakitutulala tomugaana kubanga wali omulema tewafunyirwa ngalo. So mu mbeera yemu njagala ombuulire watagetinga audience ki? Audience zombi muntu yena asobola olwagala aluwuliriza audience yonna gye natagetinga. Every audience, everyone who can listen to it, that's the audience. Okay. Yes. So kiba kyakabi naye okusinga kijja mukolera ennyo eri abakyala abakayanirwa kubanga abakazi balina abakazi abalina emikisa mu nsi nga yes kubanga naye omukazi bw'abanga abadde akayanirwa kitono kati ate kirabika agenda kweyongerera era agenda kubona kusaasidde ogenda kubona abana n'abasajja nkubuulidde. weetegekedde abasajja? Neetegese. Hey. Nange saayagala n'abakyogero. Naye Mzee kankubuuze bwe ng'osangiddwa ng'oli mwangu nnyo abaana bano abalaba bano ab'obuwala bano basanze obuzibu okukola nammwe abayimbi abasajja. Ebiseera ebisinga obungi nze seeyagaliza nzekka nga njagala n'abalala bajje ate si bawala bokka n'abalenzi era nabo nsobola okuyimba nabo nze nno tonsangirako towulyako nga kubyebugundi ne kamiliyoni wigo bakituulamu wali kimanyi solo kituulamu namanyi nti oli waddala buli luyimba lw'okwatako lwakuba kano koowummulamu kano akako kano tuli ku pressure nyina ensonga akantu ako kali bwe kati nze kapito wange nze siina manager kitegeeza bweyobokola bampumuddemu mba nkuŋŋaanyiriza kasente akanasobola okukomyawo okuleeta oluyimba lwange olulala katonda n'amala avaamu nampa manager ng'afaayo muyinza okuwoggana wano kuba katonda muyinza okuwulira ekizibu kubanga katonda kiyampa mu nsi eno kwe kuyiiya ennyimba njiya ate nze njiya byange. So mu bbanga lyonna ly'oyimbidde tobangako na manager gwe nali mbaddeko nate teyali manager kuba yali mugagga wange ndowooza abasooka ffe twatandika kuyimbiranga ku tape nga tuzitwala wakasajja ndesanizi Kase music recorders HK studio FM studio bakasiwukira bwe bityo kakati nga baba n'obuvunanyizibwa obukola ki obuzifulumya kati saawa zino bwe tuba tuyimba gw'olina okwerabirira olina okukwata oluyimba osasule radio osasule tv osasule biki oluyimba lusobola okumanyibwa mu bantu kati sente ezo nnyingi sizirina kino olukinyira kumala ku baana bakabanga nga nkuŋŋaanyirizaayo okulaba nga nzifuna naye nemba manager buli kimu kiba kiwedde omulimu gwange guba gwakuyiiya buyiiya nakuyimba nga ye ebisigadde atambuza awo batuuse okwekabira. So mu mbeera eno nga gwe obaddewo industry eno ogirabye ebbanga eriwerako obubaka ki bw'oyinza okuwa omwana emyaka gino awulira ng'ate naye alina kyayagala okubeera mu industry eno? Erinnya terikuumika ate nze ndowooza nti okulikola kwangu naye oddibeezaawo ensonga enkulu. Ekyokubiri oba otuuse mu bintu bino obeera nga mwami Museveni ebyentondo bisuula eri n'ogamba ayogerako wagende kitegeera kubanga tosobola kwogererwa birungi. Kati ono mwana ono wenjogerera kati bw'abanga babadde tebamutwala nga nsonga mbasekeredde kati mu budde buno bagenda kumulabanga ekibi era nsuubira bateeka okuba kati nga simanyi sibeera ku mikutu gyammwe naye bateeka okuba nga batandise dda kubanga kati omuntu abadde amusubiriza okubeera wansi wano bw'ati bw'abanga abadde wano wansi wano bw'ati kati ate wano mu vivi tayimiridde
abuse ubuse anti olw'ensonga ekiwanvu y'emiti mu kibira oba ekiwanvu y'ekitooke okiriranyiza omugavu kiba kirwanira musana kyagala nakyo kutwala eri waggulu kutuuka waggulu nakyo kirina okuwalirira oba eno wansi tekigeze naye nga kirina okwambuka paka waggulu nakyo kituuka kati saawa zino omwana ono yabadde nga bw'abanga abadde akyali bibi wali bw'ati kati ate yazze n'abeera nga waliwo omuvulo oguli waggulu kati bw'abanga omuvule gukoma wano wookoma wano kati yawaliridde n'agutuuka wano anti kati abadduse kati baliba abaleseewo ate abalina okuyita eno mu maviivi balina kumulaba bubi totyanga kuyita mubi kubanga teriyo wina ate bana basinze tokityanga naye nga omuntu ekyo tokityanga totya bigambo by'abantu abaganda bagamba bw'otya okubaaga bw'otya enswera tobaaga kuba ne mu kisenge zituuka kati boogenda kikola otya olina kubaaga zijja nozigoba zijja nezigenda gwe nokola ekintu kyonna okiggusa n'olwekyo kakati ebintu byaffe by'okuyimba birimu amakuuli ejaggalaba kati badde togalaba okyali ku bino buli akusanga kusayininga nini mpulira mwekonako bwekonyi sayininga naye ojja kutandika okugalaba era ekirungi kati mwe ebyamwe bitambulira kuno oli ajja kukuvuma kugire bwati mugenderaawo naye kati essaawa etuuse ey'okukulaba ng'omulabe abalala nze omuyimbi munno bwe nkulaba ng'omulabe tokifangako salanga amagezi oli omuwagizi wo yasigale ng'akulaba nga switi wakati so obubaka mbufunye taata kwegamba kale badinaye walonda bulungi amiina nange nkyeyagaliza so mubeera eyo tuli mu kunyumyamuko wano newali tuli mu kwanveiringa officially amazing tuli mu kwanveiringa the beautiful Dina Rukoti Dina Rukoti. So tuli mu kubeera nga tumubalaga mu face zammwe mubeere nga naye mwongera okubeera nga mumusupportinga naddala ng'omukulu yakikutte mu legendare ensonga zino bazikwasizza maanyi lwakuba omukulu waliwo ekimbuzaabuza bino ebya tekinologi mugamba byaffe mwembadde mayina mwe mulina tambula na mulembe kyetuleeta mulina okujja nakyo nti kati butambuliza kubanga sibimanyi wagana buganyi bimanyi nja kubimanya kati n'abanyambye naye nga ababitambuza mbeerayo ntya ku mikutu gyabwe babitambuza ababisobola babintambuliza nange bintambuzaako byenkolaki byensobola naye kati byange sibitasobola ku sipiidi nnyo kwenkana mmwe ababikoze nekyo omukisa omulungi tusedde sinywedde nnyo empeeweredde kokko basobola okukola babinkyusiza ebimu nalowooza tekinologi ono alina engeri gy'abakubamukkomu abayimbi abakadde n'abazza wabbali naye nze siri muyimbi mukadde ndi muyimbi omukulu atali muyimbi mukadde ate ate waliwo abayimbi abakadde baddaani mugula ba Benard Nsoboga abayimbirako ku mayinja basemboga olaba kati semboga musajja yayimbire ku mayinja nene sawa ne ku tepu najja nakati kwali kati yenkola entuufu emanya nti omuyimbi olina okumanya nti embeera bwekyuka wano nkyusa mbwe nti bwekyuka wali nkyusa mbwe kati nze nkuba ezabavubuka audience yange bwe bakuyimba ne baga ndi Gerard Chwe wajja gindi first of all nsooka nenfuna abakyala bana bayonsa egali ezikozeeko ezo ne zidda wali wabbali ne mala nenfuna abazeeyi abatagala mbale zigwa abo nabo ne batuula ne mala nenkuŋŋaanya abalala abagamba bannaye twebaze Mukama gundi okuze nange nkuze naye nayambala ekanzu ye n'atuula wali kati ndandika okuleeta abavubuka abaagala akameeme abaagala akabimbi abaagala kati ate nababasa abantu abalala abali abo abaagala ekyeddalu abafiirwako abantu baabwe okitegeera nga olumbe lwatta abantu ekyeddalu kati odesi nangenda ogikuŋŋanya bwe nti ntandikira ku bateesi balobi kibiki ebyengenda okumaliriza bwe nti nga ne muziki kamembe kabimbi kabeero ndaga ku kyokweka kati bibyo nantaba otaba kati gyonna miziki gyabaki gyabavubuka ngenda bagunzika bwe bati nga bona abadde bayimiridde mabega batuuyanye nga nze ngambeho ng'obajjako enga kikiwedde naye gwe n'omukulu ow'ekaabunyata ono mukaabya muyina ekibagatta ng'etteeka tulina ekitugatta kubanga nze mukaabya bwankuba oluyisi kwatawo bwe nkwatawo mba muyisizaamu amaaso nina ensonga zange ezo zaffe naye nga tesizibbali nnyo kubanga nze okufuna erinnya lwali luwenda lwa mukaabya singa teyanteerawo okkuba eryo sandifunye erinnya mu budde obwo so mubeera bwetyo Dina
Dina Yes, Dina mbanku yina naye Dina lwaki walonde Dina linnya lyo lya ddala Dina si linnya lyange lya ddala nze linnya lyange ly'eddala Diana naye Rukoti linnya lyange lya ddala Diana n'olikyusa mu Dina oyo twalinawo Diana ne ŋŋamba nange bampite Diana ŋŋamba kati kanneeyite Dina naye Rukoti lyo lyange naye olowooza mu mbeera eno togenda kuwa nnyo space bano abawala bano ab'emyaka gyo bano oba amamiya bakajjo mubeera mu raga yasinga kidongo kirokota butokosi tobawadde nnyo gaapu naye nga kuba sitayiro eno sigamba nti buli olina okulemera mu sitayiro raga naye nsobola ogikuba naye buli kimu kiina you move one step at a time buli kimu kirina obudde bwakyo nange bwe mba nsazeewo okuyimba saawa zino okuyimbamu kadongo kamu gye njagadde for the moment ate omulongooseemu kati kadongo kamu mulongoosemu mmanyi saaki yali ayimba kadongo kamu kati zinatoolo kadongo kamu kati wali ennyimba ezitambula ezo obubimbi biteewo olaba ne bana abawimbawoza semoyo bakisiraga era kadongo kamu lwakuba baagala kubikyusa bukyusa ndowooza bakyuse nga gavumenti bweyakyusa nti Gomba neva mu saza kati ate disitulikiti byonna ndowooza naye nga bisigala naye ffe tubaaniriza bajje lwakuba ekizibu ekiriwo nti okufuna ebigambo ebibeeramu ne bituuza abatuuze si byangu omwana abaana bayimba ennyimba akayimba ne kanyuma ne katundira wiiki emu ne kagwamu ekintu ekyo kinnuma naye ffe osobola okujja oluyimba olwedda ne lutuulamu tunasirika n'agamba oluyimba olwo tuluddemu kuba nze nwanagana nnyo n'abavubuka kati buli kaseera babeera bantawaanya muzeyi twagala kudda mu luyimba gundi muzeyi nowabuuza okuluddamu okuva awamu mwaluleeta lwaki mwagala muluddemu muleete olwammwe luwange olwo lwange nze sidda mu bikadde singa nali nzira mu byemaze okuyimbamu ennyimba zange zirina kampuni ezikolako era nga omuntu odusagiramu abajja kukinyonyoka ekitegeera nange kenyini okumala gayimba fafafa nga sibanyonyodde nnyo mba gina okuwoza kuba kampuni eri nange ntwaliramu envunaana ng'omuntu kakati nze sidda mu luyimba lwe nayimba kubanga sena nali nziddamu ndowooza gaali ekozeko nandirukubye epaati ya 40 kubanga lwe luyimba olukyasinza okudinzija mu nnaku gye nazaalibwa nayo Anyways, Dina Rukoti, Mombere, do you have social media platforms? Yes, I have social media platforms. Ndiko YouTube, Dina Rukoti. Please subscribe. Instagram, ebifana nyibu video buli kimungo ya kunetegereza Instagram Dina Rukoti, Facebook Dina Rukoti, Twitter Dina Rukoti. Woyagalaba ka video bulungi okaddamu over and over. Ne music omulana atakuyitako. Subscribe to Dina Rukoti YouTube channel. Teweerabira erinnya Dina Rukoti. As in Rukoti eri R. Bwekati bweriti nga bwe liri. Kasatio. Kasatio okwaye obusaati gye buli bwe boyagadde osobola okugulayo. Naye bonna bwe buli. Obadde omuntu osobola embeera ku social media ne baba yafunayo. Abaana bafunye by the way. My first 10 subscribers got free t-shirts. Okay. Kati nsobola okuddamu buto buli subscribing ne tumutegeera ne tulaba engeri gya sharinga n'ofuna bu t-shirt kala yonna gy'oyagala nga kuliko erinnya. Before nga tonnabawo akagambo ko kasembayo abawala kati tubeekengera obeera wano ng'oli happy naye ng'olinayo eyo ebikubeera emabega weeyo nga bikuchallenge nga bikunyigiriza bikola bitya so far musical oba not musical eriyo ebikuchallenge nga ng'omuntu. Musically sinafuna chin challenge nga kyovola nina management yembererawo management nze situukirira bintu bingi management etera okuntuukirira buli kimu ekyo nakisootinga nze ng'omuntu siina buzibu bwonna kubanga ekisooka buli kye neetaaga management yo nga yo ekintuusaako teri wadde agambye nti owaayo ate onanzijawa sirabika ayinza obba mu management. Management tuli banene management nene nnyo kati googera osabira nga yo fired. Teri yobe bakuforcinze kyonna. Teri kye banforcinze. Olyoke. Nze ndyoke singa neegoba. Naye nze ndyoke. Okay, bawo bakomusemba. Musabira yafunemu ko obuntuntu ulala. Kubanga obuntuntu baba bufunyemu awo. Ate nze kinyamba mukolyamu oluyimba ndifuna sente. Okay. Bakati abantu bonge gye bakufunamu.
simanyi na kyakwogera. Thank you for the love. Ndi very Musoba sabe happy. bakusupporting. Banange munsupporting. Bawadde buli platform gy'osobola okunfunirako oyagala kunfuna. Instagram kwendi. Message yose ne kansobola ogiraba. Bo subscribinga banange munsupporting. Facebook kwendi Dina Rukoti. Erinnya eryokubiri nzo batawanya simanya Rukoti. Rukoti. Music omulala jja ebirungi biri mu kujja. Just support me. Thank you so much. Okay, so sijja kwongereza ku Dina Rukoti naye mwongera okwera mu supporting abambi musically music ndabye nti so far so good ali kumulamwa gwe nyini videos nonji audio mulungi so why not berenga naye mwongera omutekako etafali wakawaberenga yeyongera wagulu. WhatsApp number yange eyo ebeerawo osobola okubeera ngo mpitamu n'ongamba nti oyagala kufuna Dina Rukoti mombereza music obafuna management ye then n'omukulu ono Gerald Chiwewa naye nzo okubanga omwetaaze era still tusobola okubeera nga tucontactinga tubalinkinga ne mulabanga ebintu bitambula bulungi nnyo omukulu nga tudduka mu mbeera eno music gyalimu oyinza mwogerako ki state ya music wetumutuusa music si mubi wakuba waliwo kyenalabye ate nenkyewunyanze nga mbadde sikimanyi kino ekyokuba music n'omukubira wakakana omanyi kana ono corona wala ani sorry coronavirus yo anti batugamba nze bwe ngenda okunaba bweni nyina akawo kempulira nga ninga akamanyi ebyokunaba mu ngalo so ebyokunaba bimufula corona wala corona wala mbadde ninga akategeera kati atuyigiriza nno muvanjiri muliwo ekigambo ekigamba nti essomo ebbereberye akati omuntu atayize ku luno agenda kusigalirayo simanyanga kondi nditambuza ebigere oweggaali nagisota nampitako nakkirira nabulirayo nga nze nkyasejjera ekyo nakiyize nakifunye simanyanga kondi ndikeera ku makyane bango by'emmotoka ku kkubo munjiteeke waka nga n'amafuta agayo mwegali simanyanga kondi makanika w'eggaali alisinga makanika w'emmotoka ebbeeyi ebintu bingi byenjiza olwaleero essaawa zino omulimi kekadde okumutwalanga ekikulu era nsaba gavumenti kubanga mmanyi wano wenjogerera ensi yonna ebeeraba n'aba gavumenti mulaba nsaba gavumenti mu bintu byebeesoosowaza esoosowaze ebintu bibiri ebikulu obanga ndowooza bisatu esoosowaze obulamu minisitule y'ebyobulamu esoosowaze ebintu by'obulimi kubanga obulimi sina nafiyinza kwogera ku ssaawa zino ku byakulima kubanga batusibidde mu mayumba nitusobodde okubanga tuli emmere jjukira waliyo ensi ezibadde zirya ku ggwanga lyaffe eno Uganda ndaddala kutogeza nga ensi gyeyaba baddugavu eno Sudan South Sudan ebyo kati essaawa zino gwolowooza omuntu yali aliyo nga amanyidde okulya ku ttooka akola atya naye ettooke lijja kati nze ngenda mu nnimiro nentema nensima emimonde nsima emiwogo nga ndaba ebintu ebyo weebiri ngenda tuuka buli wamu ng'emmere ekituufu emmere weeri kati kitegeeza nti abalimi minisitule y'obulamu eyamba abalimi basoosowazibwe mu ggwanga lino Uganda kubanga ffenna kobenga otambulira mu bbanga kobenga otambulira ku ttaka olina okulya ekirime nga tekiva mu ttaka n'olwekyo saba gavumenti ekyo kitwale ng'ensonga ebyobulimi ebyobulamu ne bannamawulire kubanga essaawa zino buli muntu alinda atudde waka Katonda yawa musajja Museveni emikisa tewakyalina muntu alinyoga ku kintu kyabufuzi balinda owagenda kugamba ki owange ekintu kikusinga n'okkiriza naye nga ekyo kyo gavumenti ngisaba etulwanirire nnyo ffe ng'abayimbi kuba simanyi bwe muntu atuteera enyimba zaffe tetuzifunamu ssente lwa nsonga ya copyright ekintu kino mukitwale ng'ensonga mujja kwogera gamba nti oyo mutamiivu ayogedde naye ndi mutamiivu ow'omugaso wadde abantu bampita Ssaabanywi era sigaana ndi Ssaabanywi naye nsaba gavumenti ekintu kyaffe ekya copyright okubanga tufuna mu nnyimba zaffe ssente zaffe kati mu budde buno ffe tukyasirise olw'ensonga tukyalina ketulya naye bweneeyongere mu maaso naffe mutuuse tulaba ku nguudo yes nga tutuuse olw'ensonga naffe twagala kulya ze tuba tulya zijja kuba zikoze ki ziweddewo nga te ennyimba zaffe ziba zivaamu ssente
n'olwekyo tuba tujja kuba twagala etteeka lya copyright mutuyambe tusobole okuba nga tufuna nnyimba zaffe kubanga nnyingi ekyo kyo nkisaba mukisaba busabi sikiragira naye nga nsaba kirowoozebweko kubanga mazima akatona mugulu singa covid aneeyongerayo n'atuuka mu gw'omunaana emmere yange nja kuba eweddeyo mu nnimiro kati abaana naabaliisa ki ng'ate ennyimba zange bwe mbaliza natandika okufulumya ennyimba mugundi bweziti bweziti bwegenda okukebera ku mikutu nga ndaba waliyo essente ezivaayo kati lwaki mba sitabuka naye nga sina buyinza bulungi busobola okwogera nti sente zange zimpeebwe etteeka lya copyright tubasaba mulitereeze nga ze sinaba kubatamiirirako kubanga naatera so mu mbeera bwe tetugenda kubanga tusukkawo wano obubaka mbufunye bulungi nnyo okuva omukulu Gerard Kiwewa then still ne tubeera nga tufunye era n'obubaka okuva ewa Dina Rukoti the beautiful muwala alabika bulungi nnyo mu supporting naye mmanyi nti ayina ettaffaali nawe ajja kukinala ku bantu olabika bulungi nnyo opimira ku ki kale olabika Tatugenda kwa tusukkawo wano akumba atafumira mpeera.